oba obuusabuusa lunaku lw'enkomerero oba owakanya lunaku lwa nkomerero, kubanga ekifo ekisookerwako mu lunaku lw'enkomerero qabr, entaana. Awwal manzil, ekifo kyekisooka okuwangaaliramu nga tuyingidde akhira, obulamu bw'enkomerero, yentaana. Era abamanyi ne bagaziwa mu kigambo ekyo nti al imaanu bima baada al mawt, okukkiriza ebibeerawo nga tumaze okufa, oba al imaanu bil yawmi al akhir, okukkiriza olunaku lw'enkomerero kutandikira mu kaseera omuntu wagenda okufiiraawo. Nabbi byatugamba ebibeeraawo, Allah byatunyumiza ebibeeraawo, awo yawmul qiyama wetandikira. Kati amakulu okufa muteeko oba kitundu mu bitundu bya yawmul qiyama, olunaku lw'enkomerero lutandikira awo mu kufa. Allah atugamba nti falawla idha balagatil hulqum wa antum hina idhin tanzurun wa nahnu aqrabu ilayhi minkum walakin la tubsirun. Nga Allah atunyumiza mu kaseera ako omuntu agenda okugibamu omwoyo, mu kaseera ako akasembayo omuntu agiwemu omwoyo. Allah tabaraka tulagamba nti falawla idha balagatil hulqum, mwanadamu mu kaseera nga asigaddeko ekikuba mukono, wa antum hina idhin tanzurun, nammwe mubaawo abasawo ab'eŋŋanda nga mumutunuulidde, abaleese amagezi, abaleese piro, muleete amazzi, muteekeko ekiwujjo, muteekeko faani, muteekeko esi, mugjeeko esi emunnyogoza nnyo. Buli omu aleeta amagezi galaba nti gayinza okugasa omuntu we. Wa antum hina idhin tanzurun wa nahnu aqrabu ilayhi minkum, naye ttiimu yaffe ebeera okumpi, ttiimu yange ebeera okumpi n'omuntu wammwe, walakin la tubsirun, naye gye mutalaba. Allahu akbar. Munnaffe atutunulira amaaso gadda muno, n'akutunulako n'atunulako oli, olaba nga akulaba. Wa nahnu aqrabu ilayhi minkum, abakumpi nnyo ne bamalayika abamaze okusala layini mu kaseera ako akasembayo. Tusaba Allah tabaraka wa taala atutwale nga atusiimye. Wa nahnu aqrabu ilayhi minkum walakin la tubsirun, ttiimu yange ebeera okumpi ennyo naye, bamalayika. Akati omwana Adamu yakolebwanga mu kaseera akasembayo, agenda okugibwamu omwoyo, alaba bamalayika. Abamanyi batulaga nti oluusi bamalayika bajja ewaka, bagenda okujja haji ng'ebula mwezi mulamba, ne bagumba omwezi, abala wiiki 3, wiiki 2, wiiki emu, nnaku 2. Allah yamanyi bwe yateekateeka programu ye. Bamalayika, malakul mawti alina ttiimu gyakola nayo, alina advance team esookawo. Malakul mawti ajja ku last minute, qul yatawaffakum malakul mawti alladhi wukkila bikum thumma ila rabbikum turja'un. Bagambe gwe Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, malayika eyitibwa malakul mawt kinnakwasa omulimu ogwo era yeesomba emyoyo gy'abaana Adamu. Niye alina ttiimu gyakola nayo, advance team, ye ttiimu esookawo. Omwana Adamu gwe bagenda okukima wabeera wa mujjana, bajja n'essanda nga ziva mu jjana, bw'abeera wa muliro bajja n'essanda eziva mu muliro ne baziteekateeka, omugendo otuteekebwa omwoyo gwe. Tusaba Allah atutwale nga atusiimye, ya Rabbi atuwe ejjana. Advance team yajja n'ebyo ne bateekateeka program nga bwe zigenda okutambula, ne bateekateeka program nga bwe zigenda okutambula. Anaafiira mu luguudo mu accident, anaafiira mu ddwaliro, anaafiira mu buliri bwe nga yeebase, n'ebirala ebifaanagana ng'ebyo. Ahamu shay, ekikulu mu byonna, advance team y'abamalayika yeesookawo era yeesembayo. Malakul mawti ajja kaseera katono nnyo, Allah gwe yakwasa emirimu gy'okugyamu emyoyo gy'abantu mu duniya muno. Allahu akbar walilahi alhamdu. Kakati mu byolina okumanya nti omwana Adamu omwoyo gwe nga tegunnaba kuvaamu, alina stage mwatuuka n'atandika okulaba bamalayika. Bamalayika bitonde ebitamala gatunulwako, era tuyinza bitunulako n'osigala mu bulamu buno obw'ensi. Yali atunuddeko ku bamalayika n'abalaba
nga bwe baakula ye nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam natabaako kyaba nasigala nga mulamu niffe abasigadde tuyinza kulaba malayika mu kifaananyi kyayo nga bwe yatondebwa n'osigalawo bitonde bya ntiisa bitonde binene olaba ne nabbi sallallahu alaihi wasallam omulundi gwe yasooka okulaba malayika Jibril alaihi salaam yatya nnyo ensisi n'emuyitamu ate nga ye yali ateekebwateekebwa kuba nabbi ate olwo otyaffe kakati bamalayika batondebwa bitonde by'amaanyi ekigambo malaku kitegeeza al akhdhu bikuwa kwasa maanyi agatagambika kyeta malayika bitonde by'amaanyi toyinza kubiraba wabula ate malayika esobola okulabika singa yeekyusiza mu kifaananyi ky'omuntu kubanga bamalayika Allah yabawa obusobozi asobola okujjira mu kifaananyi ekirala naye ajjira mu kifaananyi kya muntu ate nga musajja si mukyala ajjira mu kifaananyi kya muntu so si musota oba engo kubanga shaitaani yeekyusiza mu bifaananyi ng'ebyo bitiisatiisa abantu ebajje ku mulamwa omuntu asobola okulaba malayika mu kifaananyi ky'omuntu naye ekyayo kiri kyennyini ekyo kibeerawo mu kaseera kakufa era teri yali alabye malayika mu kaseera kakokufa nadde engulu tulina bye tugamba nti yafaako n'azuukira abatafudde almautu tati marra kubanga okufa kujja omulundi gumu ma yajik marratain aw thalatha teyinza tiafewa mwafe n'ogwokubiri n'ogwokusatu wali aba afunyemu kuzirika aba afunyemu bizibu birala so si nti yafaako n'akomawo abamu ayinza okugamba nti yafaako n'akomawo kati takyasobola kwogera kubanga ajja kwogera byalabye magombe nedda ezo ze ngombo z'Abaganda yafaako n'akomawo n'aziba omumwa aleme kwogera byalaba emagombe tayinza kufa nadda bonna bawulira nti yali afuddeko n'akomawo abatafudde aba azirise buzirise kubanga okufa kujja mulundi gumu mu bulamu bw'omwanadamu tekujja mirundi ebiri tirenza kufa mirundi ebiri okufa kujja mulundi gumu lwakuba waliwo ebifaanagana n'okufa kati ng'okwebaka kufaanagana n'okufa annawumu akhul maut okwebaka baluganda n'okufa annawumu akhul maut okwebaka muganda wa kufa baluganda wabula annawumu okwebaka kiyitibwa almautu assughra okufa okutono ate almautu kuli kwennyini kuyitibwa almautu alkubra okunene naye nga bombiriri baluganda annawumu akhul maut baluganda era kyobola beddwa zonna zetusoma nga tugenda okwebaka neddwa zetusoma nga tuzi okuse zonna zetoleramu ebigambo by'okufa biismuka allahumma amutu wa ahya soma erinnya lyo Allah wange oba ngenda kufa oba nazuukuka naye bisimilah nze nsoma erinnya lyo kanneebake kubanga waliwo n'abafiira mu kufa abafiira mu kwebaka ate era bwe tuba tuzuukuse alhamdulillahi alladhi ahyana ba'da ma amatana wa ilayhi nushur tusomeddwa nga tubaza Allah atuzizaamu obulamu oluvannyuma lw'okubanga badde atusse kubanga okwebaka baluganda n'okufa era gwe gy'otunulira omwana wo oba muntu nga yeebase enjawulo ntono nnyo wakati we n'omuntu afudde enjawulo eyinza kuba eri mu kussa kubanga olina abatawulira si kompyuta zonna ziba off nalekako sisitimu emu ey'okussa kakibola baluganda era omuntu yenna tulaga wano tutya nnyo okufa buli kana kwena okufaako atagala kufaako tewebaka kubanga okwebaka ebitundu 50 ku buli 100 bamufu weewunye omwoyo gugibwamu ne gutwalibwa mu ggulu ery'omusanvu bannange jamaani tuleetera bwerere amampa nti Allah waffe atusobola omuntu yeebakaawo omwoyo ne gugibwamu ne gutwalibwa kilometers bufuku 4 mu ggulu lya 7 ne gubeera ekyo kyokka natuka okuzuuka kati ne baguzza ani akola sisitimu eyo ne sipiidi eri awo jalla jalaalo gwe tukubako ekifuba oyo gwe tukubako ekifuba okwebakaako omwoyo gutwalibwa mu ggulu lya 7 gye bagutereka era kyobola bwe tuba twebase emikisa gy'okuloota abafugiba waggulu
kubanga tuba tugenze mu alamul arwah, ensi y'emyoyo. Jukira nti okufa bali bannaffe abafa tusalla twali nga tusiimye bawangalira mu alamul arwah, ensi y'emyoyo. Tekuliko magumba, tekuliko nyama, bino eri tebabyetaagayo, tebina mirimu, eri byetaagayo roh, omwoyo. Era kyola bino bisesebbuka nebiyiikayiika nebifuuka ettaka, naye omwoyo bali abafu bawangalira bagita alamul arwah, ensi ya myoyo. Kyola bw'oba weebase kyangu nnyo okuloota omuntu eyafa, ayinza okuba kitaawo, ayinza okuba maamawo, kubanga oba mu nsi yaabwe. Era nga bulaba omuntu yenna waba agenze mu nsiko oba mu kibira, emikisa gy'okusanga ebintu ebyobulabe, emisota, biki, scorpioni, emikisa giba waggulu nnyo olw'ensonga nti ozze mu nsi mwebiwangaalira, ozze mu nsi mwebitera okuwangaalira ennyo, kati emikisa gy'obisanga giba waggulu. Kati n'omuntu yeebase, emikisa gy'okuloota abantu babaafa giba waggulu kubanga bagenze mu nsi yaabwe. Oyo Allah waffe tabaraka wa taala bwe tuba twebase, omwoyo bamalayika bagukima wano ne bagutwala ne tusigaza bode. Yayawukana Allah tabaraka wa taala. Waliwo abantu abeebaka nga wabweru n'olinnya bulinnyi kakoola azuukuka naga nti waliyo omuntu ebweru pulidde akakoona. Newabeerayo abalala nga yeebaka ne mukuba olugi ne mulukuulamu ne muluyuza ne muluteeka wali ne mumutuukako ne mumusula ne ku mufaliso nga tawulira. Abo nabo gye bali. Abo bonna ani abalinako obuyinza Allah yabakola nga tawulidde kantu naako. So ng'oli obulamu buba bwakula butya akantu katono nnyo wabweru nga yagize edda bw'ati. Era kyova olaba bw'oba ozuukuse yeebase mu shariya tomupapira kubanga ava wala, mwoyo guva lugendo. Tomupapira mukoona mukanga mulundi gumu, mpola ezokusa mpola soso tuso mukuyirida amazzi omukubya ekitiimu kasukidde mpola ayinza okwekanga obubi biidhinihi tabaraka wa taala. Kati mu alamul arwah, mu nsi y'emyoyo gyetwogerako kati mu kaseera kano gyetulaga, gyetusaba Allah tabaraka atwale nga atusiimye. Ibn Qahtani atugamba fi nuniyatihi wa hayatuna fi lqabri ba'da mamatuna haqqa wa yas'aluna bihi almalakani والقبر صح نعيمه وعذابه وكلاهما للناس مدخران. atunyonyola nti wa hayatuna fi lqabr ba'da mamatuna, n'obulamu bwaffe mu ntaana nga tumaze okufa, haqqan gye buli, waliyo obulamu mu byonna byonna okusooka okukkiriza nti there is life after death. Waliyo obulamu nga tumaze okufa, naye buli obulamu bwa kika kirala, si bwe buno wano waffe. Wa hayatuna fi lqabri ba'da mamatuna haqqa, n'obulamu bwaffe nga tumaze okufa nga tuvudde wano, waliyo obulamu obweyo obutaliimu nyonta ennuma, obutaliimu mpulira enjala ezze, obutaliimu feelings njagala mwami wange njagala mukyala wange, bwe bulamu bweyo. Allah yabukola nga tebufaanana. Sobola okusigira ekifaananyi, waliyo obulamu bwe tubeeramu nga tuli mu mbuto z'abakadde baffe, waliyo obulamu obuliyo. Waliyo obulamu bwe tubeeramu nga tuli mu mbuto z'abakadde baffe, era nga baga nti omwana azannya kati olwo lukokola ako kagere ng'ali munda omwo ng'azannya. Era mu kaseera ako aba alina ebintu bingi ku mubiri gwe naye nga tebigasa. Obulamu obwo bw'obuvaamu n'ojja wano ku nsi, toyinza kujjukirayo n'akantu naako ke walabayo. Tiyinzijjukirayo nali mu lubuto nti nalinanga ABCD abadan, toyinza kuba kukujjukirayo. Chapter closed, noyingira life endala. Era kyekimu bwe tusisimbula wano ne tweyongerayo, tutuuka mu maaso eyo, era chapter yo ne tuba nga tugiclosinze, ne tugenda ku chapter endala. Era kyekimu bwe weetegereza, waliwo omwana Adamu ebintu by'abaana by'omu lubuto lwa maama we nga tebigasa, kati nga amaaso era gaba tegalaba, maaso ge gaba tegalaba, omumwa tegulya tegunywa,
eyo yakola Allah tabaraka wa taala ngeje oba nabyo nga tebigasa naye bw'ojja wano ku duniya ne bitandika emirimu gyabyo. Olutuka ku duniya wano notakaaba lutalo so nga ate mu lubuto kizibu okukaabirayo ye ne mukaabirayo ensi abasawo baggwayo naye otukano ku duniya kibasooka okukusaba kukaaba. Lwaki? Kati ate wootuuse ekyo ekiyungo kirinawo omugaso. Lwaki nsise ekifaananyi kino ne mu ntaana bwe tutuukayo wali ebitalinayo mugaso nga dabode skeleton tebinayo mulimu guli awo era kyobola bifuuka ttaka. Bode skeleton mu ntaana tebinayo mulimu era kyobola bifuuka ttaka ne wasigalawo arroh omwoyo. Omwoyo ogwo gwe gulwa era ye gwe gwani ani amanyi. Wayasalunaka ani roh qul irruhu min amri rabbi wama utitum min alilmi illa qalila. Ne Nabi sallallahu alaihi wasallam bambuza ku mwoyo nga Allah batugamba mu suratu al-Isra, wayasalunaka ani roh, abanadamu bakubuza ku mwoyo. Qul irruhu min amri rabbi, bagambe ezo ensonga za mulezi wange Allah. Obikolagana n'omwoyo ensonga Allah yazimanyi. Wama utitum min alilmi illa qalila. Sawe wa bukugu, sawe wa irimu, sawe wa kumanya bikwatagana na mwoyo okujjako katono nnyo. Qalilan, katono bwe kati. Gwo mwoyo ogwo gututamanyi gye guva waggulu ne tumanyi gwakolebwa mu ki ogwo gwe gwetaagibwa mwansawo mu kinnya. Ibn Qayyim al-Jawz omukomanyi bakukunafu mu umma yatuwandikira ekitabo bakita arruh, arruhu omwoyo. Ibn Qayyim al-Jawz ava mu Damascus awo mu Syria yaliwo myaka gya 600 musomi wa muyizi wa Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahmatullahi alayhim jamia. Batuwandika nnyo ebitabo bingi ebikolagana ku mubiri. Mwanadamu nga maze okufa tazikiza lumu ne bagenda nga batulaga mwanadamu bw'aba maze okufa waliwo ebintu ebikeerewo okufa era singa kiba nga bakizudde nti biyinza okugasa omulamu basobola bimujjako ga nti amaaso gakeerewe dakika nga 5, amaaso gakeerewe dakika nga 5 nga gakyasobola okukola singa bagaba nga baganguyidde ne bagagatta abakugu ne bagakonnekitinga ku mulamu gasobola ate okuddamu ne galaba tegazikira lumu. Omwanadamu si byonna nti azikiza lumu. Buli organ eri mu mubiri erina dakika zeekeerewa. Omutima gukeerewamu, amawugwe gakeerewa, birina engeri ebigenda bikeerewamu so si nti azikiza lumu yenna. Naddala abantu abo abafa ekibwatukira ga nti muuka yamukubye teyazziimu aba akyalinamu organ ezimu nga zikyalinamu. Bagenze mu bakugu ab'ensi ezirina obwangu ne babizimujjamu ate zisobola okugenda mu maaso ne zigasa abantu abalala. Agenda azikiza mpola kubanga buli system eri yokka. Buli system eri yokka Allah yazikola. Allah tabaraka alina obuyinza bajamaani nga wakulaze factory eziri muno munda nibye zikola tuba kubanga ffe twabikola singa omwanadamu atambula awuluguma nga ekyuma ekikuba kawunga naye zonna zikola nsirifu munda omwo. Ekwata receiving omusaayi negujjamu oxygen neguzeeno bino nebizeeri biba kubanga ffe twabikola singa amaloboozi getutambula nago ne Allah yazikola nga ziri omu nsirifu oyo gwe tukubako ekifuba. Kyovala batugamba Ali Imran nti wayuhadhirukumullahu nafsa. Munzivunula y'omulembe guno abanga agamba nti mwanadamu ng'endaako mpola, mwanadamu ng'endaako mpola, wayuhadhirukumullahu nafsahu. Jamani ng'endaako mpola siri mwangu atuwoninga ne bagamba nti tumugendeko mpola ate ffe tumugendako nnyo kubanga agamba yita wano nti nze njagala kudda eno wantokwatawo nti nze ate wenkwatawo ennyini awaŋŋaanya jalla jalaaluhu. Omwanadamu bw'atyo bwafaanana. Walqabru wa hayatuna fi lqabr, n'obulamu bwaffe mu ntaana gye buli wali obulamu obulala babuyita alamu l arwah, ensi ya myoyo. Alamu babuyita hayatu lbaruzakhiya, obulamu obukaawu kubanga Allah tukola nga tuyita mu stages 3: hayatu dunya, hayatu lbaruzakhiya, hayatu l akhira.
obulamu obw'edduniya, hayatul barzakhiya obulamu obw'ejjigi obusibireyo. Ekigambo barzakh kitegeeza ejjigi, ekintu ekisiikiriza, nga waga nti wahuwa alladhi maraja albahraini hadha adhbun furatun wa hadha milhun ujajun wajaala bainahuma barzakhan wa hijran mahjura mu alfurqan. maraja albahraini yaltaqiyan bainahuma barzakhan la yabghiyan. kati Allah yakola ennyanja ebbiri, hadha adhbun furatun, eno erina amazzi gawooma temuli kantu konna oganywa n'owulira nga owomerwa, wa hadha milhun ujaj, ate eno nyanja ya munnyo, wajaala bainahuma barzakhan, n'ateekawo ejjigi wakati, amazzi gano ag'omunnyo tegayingira mu gatali ga munnyo. wajaala bainahuma barzakhan, albarzakhu lyejjigi. lwaki entaana bayiseeyo hayatul barzakhiya obulamu bw'ejjigi? tetuba wala nnyo na duniya, just futi 5 ku 6, naye toyinza kumanya bigenda maaso na duniya. Toyinza kumanya bigenda maaso mu duniya. obululu bukyusi banigwa ku byakalulu, ani akawangudde, abebyemipiira ttiimu zikoze zitya, taba wala nnyo, just futi 6. ate bw'oddenne bw'ogenda eri waffe mu byalo, semaka bamuziika wali kumpi n'amaka ge, nga kyemmanga wali mu lusuku, nga waali n'amalawo emyaka n'emyaka nga tamanyi kiri wano. futi just 5 kukka wansi, naye nga waliwo barzakh, ejjigi eritagambika. yayitawo barzakh olw'ensonga nti osiikirizibwa edduniya nga togiraba, era n'osiikirizibwa ne akhira nga togiraba. bwe bulamu bwe bubeerawo wakati ng'eno waliyo ejjigi n'eno waliyo ejjigi, yonna basibyeyo. edduniya tolabayo biriyo, ne akhira yenyini tolabayo. kyava yitayo hayatul barzakhiya. kyabulaga nti walqabru sahha wa hayatuna fi lqabri bada mamatuna haqqa wa yasaluna bihi almalakani. n'obulamu bwaffe mu ntaana we buli bwa mazima bwa barzakh. kakati gwe munanga ntunuulidde, ampuliriza ndaba okyali ku stage namba 1 hayatu duniya bwe tukyali. bw'onoositula n'ovaano ngenda ku stage namba 2 hayatul barzakhiya. bwe tunava ku hayatul barzakhiya tugenda ku stage namba 3 hayatul akhira, obulamu obusembayo. wabula mu stage zonna 3 obulamu obusinga okubeera obumpi hayatu duniya yekyasinza okubeera enyimpi. myaka 5 myaka 6, bw'oyingira ensanvu baga nti abadde aliddeko, adde alina byaliddeko ebimala, tagenze bubi, duniya adde agitambudde, naye nga nsanvu mulimu kaki. mu stage zonna 3, edduniya, entaana ne akhira, edduniya yekyasinza okutwala akaseera akatono kyokka nga yefuga biri ebibiri, entaana ne akhira. lwaki yebifuga? anti byokolera mu duniya biditamininga gyogenda okuwangalira eri mu adhab oba naim, ebyengera oba ebibonerezo. byokolera mu duniya. sala ya rabbi atusiime, siballa twali nga atusiime ya rabbi. katunulira nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wano ku duniya amalako emyaka 63. owekitiibwa nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam mu duniya yamalamu emyaka 63, naye mu ntaana yakamalamu 1,400 plus. mu ntaana yakamalamu 1,400 plus. kitegeeza ki? nti duniya yo tugimalako katono, naye awo wansi wakuwangalira. kyava tugamba nti watazawadu fa inna khayra zadi taqwa. abange wetulaga wali si wangu musibe entanda gye munagenda nayo, era ng'entanda esinga okuba ennungi muba osiba siba taqwa Allah. stage number 2 mpanvu hayatul barzakhiya, kyokka ate stage number 3 hayatul akhira kitegeeza nti obulamu obusembayo teri bulamu, teri stage egenda kuddamu kulabika. ye stage esembayo eyo yo teriko kkomo, kintu kiggule kuwangaala buwangaazi. teriga nti ate kati wanaito emyaka 5 ate wajjewo kino. tusaba Allah twala nga tusiimye tutuke mu stage ezo ebbiri. hayatu duniya ena impact ku hayatul barzakhiya ne hayatul akhira.
wano wokolera wano ebigenda okugasa mu duniya. Allah tuga nti wahadainahu najidain, nakutirawo amakubo ago nenkulaga nti lino ekkubo mulimu ABCD, bw'okola bino ne bino ne bino ojja kuba oyitidde mu lino nja kusiima. Lino ekkubo lirimu ABCD sibyagala era bwebikola sijja kusiima, gwolonda. Byonna yabitulaga, gwe alonda noga nti nze nsazeewo lino libannyonnyodde omuli byatayagala nti ziri njagala kankwate lino, oba nze bannaye nkanerekereze lino lyagala lirimu ebirungi bino byayagala era wenkola binajja kunsiima n'okwata lino. Okulonda kuli kuwo, okusalawo kuli mikono gyo. wahadainahu najidain. Allah tugende nti attirawo makubo abiri, ekkubo ery'obulungamu ligule ayagala yakwata, ekkubo etalimu bulungamu nalyo weeriri wali ligule geeti nzigule ayagala yayingira. Allah atusobozesa okukwata ekkubo ery'obulungamu. Kati hayatul baruzakhiya yeeyo, al baruzakh ejiji, waliwo abantu abalina essuubi nti abafu bakumawo buli lwakuna emaka gaabwe. Ya subhanallah, ngaakimawo ki? Ng'era ayitawa ajja akulewo ki? Era abamu bayagala nnyo abantu basabira abafu, era ng'akikubirizibwa nnyo omuntu omulamu okusabira abafu be. Kyabbeeyi nnyo era kikubirizibwa omuntu omulamu asabira abafu. Naye kalunsambulira waali okulowooza nti omufu buli lwakuna jjo kimedduwa, ekyo kifu ali mu hayatul barzakh. Osanga na famire ezimu omwami yafa, omukyala n'agana okufumbirwa mbu omwami yamulemesa, haji yafa naye yangana okuddamu okufumbirwa, kyajja ekiro n'abeera nange. N'osanga n'omwami ali awo yagana okuddamu okukwasa nti hajati yamulemesa okukwasizamu ennyumba, hajati yamulemesa okukwasizamu ennyumba. Bwagezako okukwasanga hajati ajja noga ya subhanallah, ali mu hayatul barzakhiya, tamanyi biri eno. Era bamu balina essuubi nti omugenzi eri mu ttaka gyali byonna ebiri wano mu nyumba abiraba bulungi ebigenda mu maaso. Hayatul barzakhiya eno yamalayo nga wamala olubuto lwa maamawo n'olufulumamu khalas, tomanyi na byaliyo tojjukirako na kimu. Chapter ya closingibwa n'ojja mu bulamu obulala. N'omuntu waffe waba asimbudde safaari n'ava wano neyeeyongerayo khalas enaba amaze okuba nti aggalawo. Wabula tekitegeeza ate kweyisa bubi n'abaana be nakukola haramu maka gwe, wadde tugende nti tasobola kulabayo, naye kiba kimukosa nnyo. So sigulooza nti andaba oba ajja kukomawo kimedduwa. Tukubiriza okweza abafu baffe edduwa buli kanaku naye so si nti ajja kujja azikime. N'abamu balina endowooza nti bw'asabira kitaawe edduwa amumanya, kyaba ali awo nti edduwa ogiraba eno nti mutabani wa Yusufu yagikwereza. Kankubuuza ekibuuzo, saagala ansa. Singa oba oli wano, ffe tuli Kampala wano, nga muzeeyo katugambe ali Khartoum mu Sudan, gayi Allah tabaaraka wa taala muzeeyi wange musuusa obulwadde, asobola okukimanya nti omusabidde edduwa? Ansi eri ntasobola kumanya, tasobola kimanya nti omuteedde edduwa. Kati bwe kiba tekisoboka nga mukyali mu state emu, bwe kiba tekisoboka nga mukyali mu state age, mwenna muli mu hayatu dunia mukyategeera, ate olwo kinaasoboka kitya nga state zifuuse bbiri? Kubanga oli mayit, oli mufu, gweoli hayi, oli mulamu. Wabula ez'edduwa zina okubaawo, okusabira omuntu wo, mukaddewo, oba waluganda lwo, oba mukwano gwo, n'abasiraamu bonna. Naye so si nti olusaba bwoti eri agimanya, olusaba bwoti eri agimanya. Ali mu hayatul barzakhiya, obulamu obuggalire, ne duniya tagiraba ne akhira tagiraba. Shabda tuga nti wa hayatuna fil qabri ba'da mamatuna haqqan wa yas'aluna bihi al malakani, obulamu bwaffe nga tumaze okufa mu ntaana bw'amazima, era tubuuza bamalayika babiri abatubuuza ebibuuzo. Wal qabru sahha na'imuhu wa adhabuhu wa kilahuma linnasi mudakharan. Era mwanange ekituufu mu kabuli mulimu ebintu bibiri, na'imuhu wa adhabuhu. Na'imuhu wa adhabuhu, mulimu ebyengera kusinzira nga bwe wakola,
wa adhabuhu mulimu ebibonerezo okusinzira ku gwe byewakola wakilahuma linnansi muddakharani era ekimu ku ebyo bibiri abantu kyafunako kyeyakolerera kyajjofunako oyo Ibn Kahtan fi niyatihi ng'agezaako tufundiza ilmu mu bitontome byatuwandikira owekitiibwa Ibn Kahtani rahmatullahi alayhi rahmatan wasa bwe yali ayogera ku bikwatagana n'okufa n'entaana byawunihi tabaraka wa taala. Kakati nga bwe twayogedde nti ebintu ebikwatagana n'entaana biri mu ilmul ghaib, irimu Allah gye yeesigayiriza, toyinza bisima nnyo na kusikira nnyo bantu kifaananyi olw'ensonga nti ati kijja kujja nnyo mu magezi g'abantu era tebiri nawo nnyo byojja kunnyonnyola okujjako ebyo yatuyigiriza afdalu salawati llahi wasalaamihi wa barakaatihi ebyo yatugambako naffe tunookwogera, ebisigadde tebijja nnyo mu bwongo kubanga ilmul ghaib eri irimu etamanyikiddwa oba omuntu aba afaanana atya mu kaseera ako, awangala bulamu ki, enkuba bwe mukuba. Abantu kati waliwo ebifaananyi ebimu byatulaga, waliwo ebifaananyi ebimu byatulaga nga ku WhatsApp ne balaga entaana y'omuntu nga badde bagisimye ne basangamu emisota, aga nti kirabika obadde mwononefu nnyo, olaba emisota gyamuteeze nadda. Oba oluusi mutudde awo ne jeneza, jeneza ye mufu nga amaze okuteekebwateekebwa nasibwa mu katanda kibayita jeneza, naye wabanga tanaakunaazibwa nakuzingibwa nakuteekebwa mu katanda ako bati bamuyita jeneza, eba mayiti. Ate n'akatanda bwe kabeera kokka kaba sariiri oba kayita naashi, akatanda ako nga kali kokka bbali mu luwalo bakayita naashi. Ate omufu nga tannanaaba tannazingibwa kayingiramu aba mayiti. Bwe tumala nefuka jeneza, kati oluusi jeneza mugitaddawo mugibiseeko ne mufulumamu omusota. Kirabika omugenzi adde mwononefu nnyo, misota gigino egyo si gyegiri egy'omuntaana, egyo si gyegiri egy'omuntaana. Ekyo oluusi kiva mu kuba nti oluusi muwanaaliza oba bwe mwadde mutaddemu bukasikosiko mubaddemu omusota ne gujja guyingira akatanda, oba omwasimye entaana waddewo emisota egiwangaalirawo, so si nti gyegiri egy'omuntaana. Guli ogw'omuntaana ne gujja gumu gwokka bwe guti tusigalawo wano, eri puroguramu yeri ndala. Era byebimu byebyo mbu hidden camera yalabye malayika ng'eyitawo, ne batulaga malayika ng'ebuuka n'ebiwawaatiro, ekintu kirawo kiringa kinyonyinyonyi kina ebiwawaatiro, malayika eri waggulu wa kamera. Kamera yonna gye bakwese batya y'amaanyi gati, ate nza kulaba malayika abadan. Malayika terabibwa kamera wadde bagikwese batya, bagikwese wansi wa kameeza, kakamera katini nnyo kalina eriiso ttiniri kale. Ebyo komedi. Oli sayansi mulala nnyo tetulinamu magezi gaffe, tetuteekayo magezi gaffe. Tewaliyo kamera eyinza kukwata malayika. Bandi badde bakwata dda malayika walumbe ng'ajja naddala mu bifo ebirimu abakuluukulu, bifo byo bijjudde mu kamera. Nti malayika walumbe bamulabye ng'ajja akima mu President gundi. Bamalayika bali waggulu wa kamera. N'emisota egyo bwe giba gibaddewo si gyegiri egy'omuntaana, tigimutandiseeko akyali mulamu. Giri egy'omuntaana mirala nnyo, mirala. Waliwo ebintu bingi nnyo bateeka ku Facebook okwo nga byakwegendereza, bibuuza. Akati bakuba ekifaananyi ky'omuti nga gwakula ng'oguli ku ruko. Kituufu Allah tuga nti alam tara anna Allah yasjudu lahu man fi samawati wa man fi al-ardi wash-shamsu wal-qamaru wan-nujumu wal-jibalu wash-shajaru wad-dawab wa kathirun minan nas wa kathirun haqqa alayhim al-adhab. Mu suratul Hajj Allah tulaga nti buli kimu kimuvunamira. Wash-shamsu wal-qamaru wan-nujumu, enjuba, omwezi, emunyenye, wash-shajaru, n'emiti givunama. Niyo tulowooza nti omuti okuvunama kwagwo rukuyagwo eringa yaffe ng'ekyo ekifaananyi kye bakuba ng'omuti gwakula gugenzeko. Allah tuga nti walakin la tafqahuna tasbihahum, bitendeeza Allah, bivunamira Allah, naye ebyabo si bye byaffe. Envunama y'omuti ku sujuudu oba ruku oba tasbihaati subhanallah alhamdulillah allahu akbar si bye byaffe. Kati nno n'ebifaananyi ebyo ebifumizibwa nti
mbu balabye malayika kamera enkweke yakutte malayika ng'eyitawo abasajja Abubakari bafa tebalabye na kuba malayika abasajja bannaddiini ate ffe ab'omulembe guno abagayaavu tulabye bamalayika ng'olaba malayika ogisanga sajja baali basajja bazitowa mu ibaada bazitowa mu imaani bazitowa mu taqwa Allah baatuuka okujjuluka mulamu buno obwensi nga tebalabye kuba malayika ffe bakali bunafu abanafu b'obuswala abanafu b'abagayaavu mbu twasobodde okuba ne kamera negwikiriza malayika negiraba kamera nga nkweke nnyo mu kafo akazibu ennyo era n'ebyo byonna misota egiri mu ntaana siga si byebiri ebyogerwako mu ahadithi z'omubaka sallallahu alaihi wasallam eri programu ndala nnyo erimu ilmu al-ghaib irimu etamanyikiddwa Allah tabaraka wa taala yekka yagimanyi byetusobodde okuba nga twejjukanya mu programu yaffe eno ey'olwaleero njagala insha Allah kugulawo oluggi olw'abaganda baffe ate abali eyo tuwuliziganyeko nabo mu ngeri emu ba endala byawunihi tabaraka wa taala wa barakallahu fikum nja tutwala omukisa guno okusasira baganda baffe abali mu Bulaaya okufiwa muganda waffe Haji Sulaiman Kavulu Allah musasire ebyamusobako era tusaba Allah tabaraka mutwale nga musiimye n'abenganda ze abagumye kubanga wetwogerera mu kaseera kano bali mu kigezo ky'amaanyi n'ennaku nnyingi abakyala abaana tubasabira Allah tabaraka tulabayise bulungi mu kigezo ekyokuviibwako munnaabwe wa barakallahu fikum. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah. الحمد لله الحمد لله الذي أرسل إلينا أفضل الرسل وأنزل عليه أشمل كتاب وجعلنا خير أمة أخرجت للناس فله الحمد وله الشكر على هذه النعم العظيمة والآلاء الجسيمة والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. أيها المشاهدين الكرام أسعد الله أوقاتكم بكل خير. آمين. twebaza Allah tabaraka wa taala atusobozesezza okutuyisa naja atujje natuusa ku ssaawa eno ne mukadde waffe al-Imam Ahmad Sulaiman Shayune musomo ogubadde kukwatagana n'obulamu obw'omuntaana ffenna tubeere nga tusaba Allah atuwe enkomerero so nga ate kirabikeko ne munneeyisa yaffe wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah tubeere nga mitima gyaffe mulimu okutya olunaku tugenda okusisinkana ow'ekitiibwa Allah tabaraka wa taala. Kantwala omukisa guno tuggulewo embeera ey'okubuuza ebibuuzo n'okubiddamu era nga sijja kulinza nja kutandika ne mwannyinaze Shamim Nakesa yasoose okuwanika omukono nja kukusaba otegeka omuzindaalo gwo tubeere nga tuwulira ekibuuzo kyo insha Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Tuyanziza nnyo ekibuuzo kyange bijja kuva mu Quran naye bibiri bambi mbadde nsaba. Ekisooka aya yasooka eri mu suratul Alaq lwaki mu Quran tusoma suratul Fatha nga suura esooka. Then ekibuuzo ekyokubiri abasooka bamanyanga batya nti banga aya zakanga Quran yakanga mu bitundutundu zino mpola mpola bamanyanga batya nti eno aya ya suura gundi eno aya ya suura gundi negituma amanya Allah ode yabawanga amanya oba bajjanga wamanya tesuura. Namwe ebibuuzo tubiwulidde mwannyinaze Imaamu agenda kubeeranga akuddamu insha Allah. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khair. Baganda ffe kyemuna okusooka okumanya ffenna kyetulina okumanya nti Quran eri tawqifi. Quran al-Karim eri tawqifi. Ki kyetuyita tawqifi? Temuli magezi ga mwanadamu yenna. Si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Temuli magezi ga kitonde nti bamalayika Jibril alayhi salam. Tawqifi programu ya Allah tabaraka wa taala.
lwaki aya yasooka okukka si eri yetandika nga alifatiha weeri iqra bismi rabbika alladhi khalaq yandibadde eri mu kifo kya alifatiha kijja kityo okubanga ate eri eno okumpi wasi nsemyo jaffe nga tujijja ku kwagala kwakyo tujizze ku ekyo Allah tabaraka wa taala kyayagala. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan إنك أنت الوهاب. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا اغفر لنا والوالدين وارحمهم كما ربونا صغار. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم انصر المجاهدين في سبيل الله في كل مكان برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.